kasiri gwanga Abatanzania babatika ku mmotoka nga babavuga be bawambye abasirikale ba Amini yenna twavuga nga ku mmotoka yefuuse toyi ate kwe mutudde nga ku mmotoka kwe bapama ndowooza obutantegeera efuuse toyi kwe mufuka kwe mupama anti ebigambo ebigambo ebibi ebigambo ebibi andote okubiwulira ne babitegeera ebibi ne babavuga nga ne tubeera omwo mpaka lwe batuuse Tanzania. Abaana ba PFF fe abatuula e Katonga be baakwata ekisuumu abaana 36 baabalinyisa J-Fang ndiko togirinyamako mpanvu kutuuka waggulu ine emipiira minene nnyo njenga ne pipa kati gye baabalinyisa abaana 36 kuliko n'abakyala 3 ne babavuga obbajja ekisuumu kyabatwalira essaawa nga 14 okubatuusa mu Uganda gye baali babatwala naye bw'otuula nabo ne bakunyumiza kye baayitamu omwana omwana anyumiza ku makina ngamba kati ebyembi eddembe ly'obuntu eri abantu nze Ssemujju bw'onkwata ensi ejja kumanya ne Ssemujju bamukutte ne bw'onkuba oli bajja ddumanya naye Munnayuganda atali ku levo ya Parliament ye ne bamutulugunya ebimu ebitegeerekeka nawe ntunya bano abaana ba Nuupu be bayimbudde 19 okujjako omu ku bo gwe bayita omukyala Olivia Lutaya yekka mu bufunze eyatuwaddeko byayiseemu kumala emyaka 3 gye bamaze mu kkomera naye abaana baŋŋambye baatuuka waliwo nasuuli omwogero ye activist afaayo ange baatusiba abasajja nga batusiba empingo nga bakusibidde mabega abakyala babasibira mu maaso kono bagigasa naye twatuuka omwana yasooka naga nti mumanyi nti akataago kaabika oyo ku mmotoka kwe yafuka bali kuli bali 36 babaleeta omu kwe yapama byali bigambo byogera nga buli omu akitegeera amanyi Oluganda n'atalumanyi omu bwe yalemererwa yapama okwo abasigadde bonna baafuka okwo mmotoka babaleeta osobola yabayimiriza kati ndasula ngambye nti kansala w'Ejjinja Saala olwokuba baali bamusibidde maaso emikono ng'asobola okunsumulula zipu mufuke ye yansumulula abakyala omu yatugamba kansala Laamu ow'eggulu bwe baatuuka nga baagala nabo kufuuyisa abasirikale abasajja be babambulamu empale kojo hapa nga mufuke nga tokyalinayo wabweru bakulole waliwo osomye human dignity mu constitution ekitiibwa ekyobuntu kiri mu constitution ekitiibwa ekyobuntu kyolina okuwa abantu ne bwaba musibe ne bwaba azizza omusango nga gumusinze ekitiibwa ekyobuntu kirina okusigalawo abaana b'FDC balina story ez'okuwulira bamawulire mubadde bakoda eri eggwanga buli mwana adeetaaga kumuwayo akadde nanyonyola bye baayitamu ku mmotoka kwe batambulira kwe bapama kwe bafuka abakulu bavuga babaleeta Uganda babajja Kisumu kakati eddembe ly'obuntu bano Profesa Businje Kabumba naawe nange titwanaba kutuyisaako mweyo embeera nga nti natandikidde eri omuntu asobole okugeraageranya gye tuvudde ne we tutuuse olwaleero ne we tulaga kasiri eggwanga ku mmotoka kwe baali batwaye Tanzania kwe bapama kwe bafuka naye nga temumanyi mugenda givaamu ssaawa mmeka naye nga wano oli Medi okusibira mu ruumu mwe bapamye ebigambo mu nsonyi ebikozesa mu bugenderevu musobole okutegeera obulumi abantu bwe bayitamu oli ku mpingo ate nga Museveni yabitandika dda boddayo ku kashiringi kano kashiringi kati yafa kano kashiringi bwe baali bawamba obuyinza nga bayingira Kampala
yali deputy wa Stephen Kashaka kati Major General. Amagye ga Museveni gayingira galina 1st Battalion, 3rd Battalion, 5th ne 7th nebatekawo 9 ne 12. 5th bwe baserabidde abawuliriza abamanyi okano bugenda abalaba n'atuyamba eyaduumirwanga Stephen Kashaka nga deputy we Kashiringi. Kashiringi bamusiba mboozi ye nagiwandikako nga ndiko observe bamusiba okumala emyaka egisukka 3 e Makindi naye yagimala ku mpingo ng'apama mu baketi neyeekwekoya ku kisenge ne bamuleetera emmere agiryanga mbwa emikono tebagisumulula era we yatuuka awo nali mu interview nga n'akaaba. Kakati okutulugunya abantu Museveni bakiruddemu so baleese abaana bano bwe batyo babajje ekisumu bamaze ennaku 10 mu kkomera ne balyoka babawa bbeeyo nti bawoze bawasaidinze mu kyango wa terrorism. Museveni bwe yasembayo ogimu ku media yayogera ku TV wamuulya medingaga nti omusirikale tokizibwa na kuboggolera muntu simanyi bamukyajjukira constitution ya Uganda okusiba omuntu ojja n'omweyanjulira omunga nti nze Corporal Medi Nsereko nkola ku CID nzize kukwata ensonga gyenze okukwatira wabbye enkoko era okkirizibwa okwogera ne muganda wo Ssemuju oba mukyalawo ne balooya. Museveni ngali ku TV no wayogera bwati kakati ebyo conference gyoleeseko eri emunyonyo ku ddembe ly'obuntu nsonga nkulu nnyo omuntu giwa obudde butono era njakwebaza okubanga ogireese nga bweri kubanga ogwe musingi ogutambulirwako ensi buli lwe libulawo tabu utukidde wano olwaleero kugambye mususe kuba kifaananyi kyakasiri eggwanga lumu gundi yalanyumiza Brigadier Sebagala nsonyiwe nali muyambako okuwandika ekitabo kye tutamala bwe babakwata nga Amini avudde babayita wano ebulangu wano mu barracks ne babayita kye bagitanga Republican House ne babayita abasirikale ba Amini ne beeyanjula okuva ku makya saawa 7 saawa 9 bweziwera nga 10 ne wajjawo afanda omu n'agati ebisajja bya Amini bikola kiwano n'abapakira ku mmotoka n'abagamba mugende eruzira bwe batuuse eruzira aberuzira bababuuza nti waranti ezza okubasiba wano eriwa nti teriiwo naga biyingire enajja enkya kati ebyo bw'osoma constitution ya Uganda entandikwa yaayo lumu kanso anaatuyamba yawandiikibwa nga bagiwandiika ekigambo ekikulu kye baasoosa nga bawandiika mu constitution nga tujjukira bye twayitamu si bwe buli lumu byetuyisemu byenkugambye bakasire gwanga obatwala ku lwole nga bagenda ku bapapa ku bafuka ebyokutta abantu n'okubuloza najja nekugamba nti ewaffe ewaka kitaffe Bakali ne muganda waffe Siraaji baabula tetwaddamu balaba n'essaawa ya leero abantu ne babula kati olwaleero wadde owulira Mathias Mpuuga wa Masaka ng'agamba palamenti eggulu abantu abaabula mujja ddi okunnyonnyola gye baabulira abawandika constitution babagamba nti nga tujjukira ensi yaffe byeyiseemu kaka tusazeewo okukola constitution erimu ebintu ebyo byennyonnyodde ebirungo ku ddembe ly'obuntu binaabeera bino wammanga ozobimenya human dignity inhuman treatment ekitiibwa ky'obuntu olusigo bayambula n'omukyala tebayambula aliwo bona bamwambula ku state square bamwambula n'omufungula ina kati ebyo ndowooza conference y'abalooya bano eri munyonyi n'aba human rights naye bye tuyitamu omuntu wakusanga eddembe ly'obuntu ne ssemateeka bano bassemuju ne wetulaga mu kalulu omuntu wakusanga ng'okutte ekkubo erigenda ejjinja noyite mukono noyite seeta n'akusanga mu mabira era bw'aba lumu bw'ajja Kampala abaga nti Ssemuju muyiseeko alabika agenda jjinja kubanga musanze mu mabira awo tewaliddako kati ekkubo lye tulimu tugenda jjinja tuddayo Amin Obote we baaleka Uganda Museveni atuusiza mu mabira atutwala naye bw'avaayo okwogera ng'aga nti ati tuli mu mabira
kugambye abaana ababadde bababonyabonya boogera Luganda boogera Lunyankole ne bakwata ekisumu tebabakkiriza yadde okufuka yadde okweyamba ne bapakira ku loole ne bali ku mpingo ne babaleeta yendeeta gye baleese Dr. Besigye oba Kalifu ne batukuba naye Besigye yabajjanjaba yajanjabanga Museveni mu nsiko naye bamuleese nga baleeta omubbe w'enkoko ne bavuga ne bamutwala mu kooti y'amagye ne basindika ebizira naye osanga Besigye ebizira ataddemu essuuti y'abasibe Besigye agaye kimutwala mu nsiko okulekawo omulimu gwe e Nairobi lyali ddembe lya buntu naye nga omusawo omutendeke omulimu gwe yali akolanga ne ssente zafuna zimala afuna na $1 n'agamba naye kubanga eddembe ly'obuntu kyevudde kwebaza lisinga bino byonna n'ebirala simuju kwesimbawo ekira ne Joyce neyesimbawo emitya ne Rumu n'agenda mitya na South ebyo bitono omugenzi Abu Mayanja yali enyumiza bwe bamala okuwangula kalulu k'ekinaana yakawangula naye kyaddako ate kwali kudduka